Tebutaba tuze bonzana. Manya pitibwa igajjole. Ndi musajja muziranga nga Isma babadde. Isma tukoze naye. Isma twangadde naye. Era Isma badajja n'atulambula bulamu bwe twadde tubeera. Era nga Isma bakusingana. Asiba n'akubuuza najja mu nsawo nabirako kyakuwadde. Jole onkoze bulungi ate ekirungi naawe oli wangabe nga Isma. Bode akadde kano mu ddakiika ntono etuuka wano. Ffenna tujja kusituka tumuwe ekitiibwa kye. Ajja kutwalibwa butereevu mu nju. Abakadde bamukubeko eddobo eriiso evvannyuma. Wazira obudde tugenda kuba na butono. Nkola yaffe wano mu Buganda waffe tulina enkola ya Ssekiriba kya ttaka. Isma abayogedde naye olunaku lwa jjo ekyamazima yabadde ababulira byagenda kukola olwaleero. Akadde kano yawummudde. Akadde kano awummudde. Naye waawummulidde ng'eggwanga litunyiganga nammwe bwe libakola ki? Bwe libanyiga. Tugenda kuteeka wano ekibbo. Tuteekemu olubugo lwa Isma. Olubugo lwe lugenda okutuyamba okusobola okulaba nga tuyita mu lunaku lwa leero. Tulina entambula. Tulina okulya. Musiraamu tomulesa muceere na nnyama. Ntegeerekese. Tulina okutambula, tulina okulya. Ate ekyokubiri ne gye tugenda era naye waliyo ate obuvunaanyizibwa bwayo. Isma atuuka wano mu budde butono nnyo. Naye mukkirize tuli mu Wakiso district. Kansala omu atuula ku kanso ya district, kansala sekandi ajje atuwe ekigambo kimu ku mbeera eno gye tuliko nga bwe tulinda Isma bamutuuse wano. Banange mukkirize ngezaako okunojjola mpola mpola okulabika nti ffenna tutambulira waki? Tutambulira wamu. Omuziranjo embeera yeeyiyo. Assalamu bannaffe mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nze Ibrahim Sekandi, nze kansala akiikirira omuluka gw'Essebuko ku disitulikiti e Wakiso, nga ntwala Zana, Lubowa, Mukaaga, Zone 5 ne Sero 4. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Isma. Okufa kwa Isma kutuwa ekifaananyi kingi n'okwewuunaganya mu nsi muno ani ali seefu. Okufa kwa Isma, bw'oyagala gavumenti ofa, bw'otagyagala ofa. Kati ani ali seefu? Ekyo ekibuuzo kibuuzibwa buli muntu. Bw'ovaayo n'ogamba nti kampagire mwami Museveni ogenda kufa. Bw'ovaayo n'ogamba kampagire Kyagulanyi ogenda kufa. Naye kikulekawa. Amazima gali nti yogera. Ogenda kufa, ayogera. Kirumira yatugamba ayogera afa. N'asirika afa. Kati fa nga ensi etegedde amazima ng'aga Isma gabadde ayogera. Nze ndi mukulembeze ate mu side ya industry ya music ndi promoter. Mu side ya music tufiiriddwa omuntu atazzikawo. Mu side ya blogger abantu aboogera amazima bafiiriddwa omuntu atazzikawo. Ekifaananyi kya Isma tekizzikawo mu bantu. Ekyamazima kiri nti bablogger temuggwamu maanyi. Okufa kwa Isma kubawe buvumu. Okufa kwa Isma kubanga kabonero katiisatiisa tusigale nga tuli bavumu, tusigale nga twogera amazima ensi emanye. Abantu bano tebamanyi, balimbwa. Baza n'okugamba nti Isma bateeberezza tiyafudde mutima, tiyafudde masasi. Omwogezi wa poliisi n'avaayo n'ayogera ekyo.
lwansonga baagala balimba ekifaananyi ekingi naye ng'ensi yategedde nti Isma yafudde masasi ate yafiiridde Bwemake kwogera mazima. Ebigambo byange tebigenda kuba bingi. Nze ndi muvubuka muto. Eva baŋŋamba nti mwogere mpola. Nene nasirika ngenda kufa. Kati kankere ensi emanye nti Museveni twamukoowa. Kubanga n'abawakala abatta. Twagala nkyukakyuka. Museveni ebyamulwanya. Byebimu essaawa eno ebiriwo. Ate kati ensi teesusse. Mulibadde batta balwanyi. Batta basirikale. Batta bantu baabwe. Kale essaawa eno bakutte ku bantu ba bulijjo ne bamasheeki. Ate era ebiseera ebisinga batta basiraamu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buli omu waali mu mutima gwe sabira Isma. Buli omu waali mu kaseera ke essaawa eno Isma kyasinga okwetaaga kumusabira. Talina kirala asinga kwetaaga duwaayo akaseera konna. Naye Isma tabatagwanidde kufa mu kaseera kano. Isma newabanga yazizza omusango akaseera kano si abadde agwanidde okufa, omusango gwali tegumugwanidde. Kitalo ebigambo nina bingi naye buli muntu guma. Naye twongere kufuna buvumu, tujikize ebyo byonna ebyetaagisa tusigale nga tuli bavumu, tuleke kutya, twogere amazima ensi egamanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanzege basaba ne banyabo abakungubazi ffenna tugende mu mbeera ya Ssekiriba kya ttaka. Ssekiriba kya ttaka tetwategedde nti olwaleero Isma tujja kuba tumuteekerateekera buteekisiteesi. Yabadde alina ebyokukola nga bingi n'emirimu gyabadde gyegiri. Naye nsaba nga tugenda mu maaso mu nteekateeka eno, amakanda n'omulamwa tukuteeke ku bulamu bwa Isma. Ebira tujja kubyogera edda nga tukomyewo ku mikutu gye tuteeseza ate ne mu bitundu bye tuweererezaamu eggwanga mu bisaawe ebyenjawulo. Ndowooza ntegerekese bulungi. Akadde kano taata ayitiddwa okubaako akafubo keyeegumba ne sipiika wa paalamenti ya Uganda. Naye ge bambuulidde oba ge bankuutidde biri tusooke tubireke tumale okuwerekera mukadde wange. Ekiseera kino ono Omusiraamu mwana nzaalwa ya wano omubaka Honorable jangu guno gwe gwakulonza kubeera n'abalonzi bo ate kukumaakuma abo abalina enyiiki. Honorable agenda kuyimirira wali kati nsaba ffenna twegatte wamu bambi tuwagire famire eno nga tuyita mu kuwaayo tulabike ntusobola